Okay. Kale nkwaniriza mukadde wange gyosinza okuba nga ondaba nze Jamal Munansi Voice kwoli webale kutugoberera gyosinzira yonna obudde bwondabiddemu n'ensi gy'olimu. Nga bulijjo mbeera ne kanso matovu mutunuulizi wa nsonga ebyenfuna, ebyobufuzi, eby'embeera z'abantu, so tubeera naye mpola mpola. Kakikaziba ntono nnyo naye nga tukubamu ku ttooki kuba bitambula mbabuuzaako. N'ekiramuso ekirungi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. N'abatali banzikiriza eyo mwenna mbabuuzizzaako nnyo. Kanso nsaba obuuza ku Bannayuganda. Abatwala gye musinza banne mbabuuzaako. Tubeebaza abakedde okugenda okunoonya ssente ate ne tusaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo era mu mbeera y'emu nga teddoboozi ku bya Bannayuganda okuviibwako mu nnabyamizannyo, omuyiiya, omuyimbi, Nakatemba, omusomesa mukulu Alex Mukulu Kyannaku, naye Katonda bw'ati abantu abalungi abatuwaako kiseera ate n'amala n'abatwala. Naye kugumya abafamire ye batwadde awangala nabo Katonda bw'atyo yakuwaatira yakola ki? Yajjawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyawo mugenzi kati Alex Mukulu Kaleekezi. Erinnya nalimanya nnyo. Be bamu ku basajja abatandika Radio Simba. Nafunako omukisa emabega ddala naye yali era avuddeyo nenkolako ku Simba nga wakyabyeko ku Basenkubuge. Then naye nga erinnya Kaleekezi waliwo obuntu obwagendangamu mu leediyo obulangolango obwe nga muganda wange omusajja abadde muyiiya. Kitalo nnyo abayimbi, abadde musajja muyimbi, abadde muzannyi wa katemba, muwandiisi wa mizannyo, muwandiisi wa firimu, muwandiisi wa butabo, abadde munnamawulire. So abadde agwa mu byonna byonna byonna. Kyesaamuwulirako nnyo kyeyayingiramu ebyobufuzi naye abadde abiyisa ate mu ki? Mu drama na communicating eriensi. Ekyo kyabaalaba ne kyawulira. Of course omugenzi gwe tugenda okutandikirako okusinziira gwe nga obadde omumanyi oba ekitono oba ekinene ky'omumanyiiko mu mbeera ze, waliwo watuukidde, waliwo interview emu gye yaliko n'agamba tamanyi CDF. Wabula ebintu by'abadde ayogera nga ate engeri gy'ayogeramu kwegamba alabika muntu bamuyita Naamwatulira. Kati Mukulu Alex Mukulu ekisooka abadde ali straight forward ku kyaba ayagala era ojja kwekanga bamulaba ku zino empaka yabangawo nga mutadde ku mpaka okusala ku bitone nga taliimu kugiraagira ekitali kituufu ng'akyogerera awo. Lwaki ofaanana bw'oti? Lwaki no tokitereeza? Ye muntu oyo nze gwe mbadde ndaba kuba sibadde close naye ng'anyumirwa emizannyo mbadde mulaba mu mizannyo mu Katemba ku leediyo namuwulirizaako ate leediyo yatandika Simba n'agenda y'omu ku batandika Simba programming yonna gundi Impact nawulira Omusumba Sodana naye awo obujulizi setting yaabwe yonna yagibakolera. Banaatambula batya production studios biki yabibakolera. So kati hadde muntu ali multi talented bwati naye mwami Alex atumuyigeko ebigwana omuyigako bw'obaako ekintu kalona kyakwaddemu obusobozi kikolere ddala n'amaanyi go gonna obusobozi bwe kye bubaddemu mu kuzannya azannyidde ddala. Ekirala mwami Alex enkola ye y'ebintu politics adda amulanga Bannayuganda naye nga ye amuyisa mu mizannyo abantu bajja ate bwajja okwogera wadde okuba olumu controversial musuubira kuyita wano n'ayita eno naye era abo ne bamumanyirirayo. Ekyo ekirala abadde principled. Omanye abantu bw'oba omuntu nga ali principled kino nkyagala bwenti waluyita lugezigezi naye ye bwatyo bw'abadde adde omuntu ali principled bwagandi kino takikolera nga takikola. Then bwe bamubuuza ku CDF n'agala tamumanyi yannyonnyola nga simanyi lwa nsonga edda nti bo we baasomera omuntu bagambanga nti
Minister of Education ye gundi era yalwangako ebbanga bambabuuza ne mu bibuuzo. Inspector General of Police ng'alwawo bambabuuza ne mu bibuuzo. Naye kati ennaku zino yagala babe bakyusakyusa leero nno gundi oli gunnayo kati sikyamanyi CDF yaani. Oyitegeera naye nkimanyi amumanyi yali ali mu kweyisaako. Ekyokubiri amanyi kinyega bamuyigeko enkwata y'ensonga. Alex Mukulu abadde we twatuuka natakkaanya na gavumenti bwetambuza bintu. Naye bwe wajja obwetaavu kintu ekitandise kati emyaka n'ozanga 15 emabega abadde takkaanya na gavumenti bwetambuza bintu. Naye wamulaba emyaka 15 emabega yali ajjanga emizannyo gy'omulaba. Naye nga tuvudde mu kulonda kwa 2021 wetufunira omuzannyo gwa katolubwamu gwe yali aleese baali baguyita yali agala kukola yali baguyita bali bagutuuma yewe yennyini yagukyusa ceasefire. Naye nti gwali gugamba bannayuganda omulamwa gwali gwa harmonizing abantu bonna bakakkane bakwatire wamu. Walaba Alex ng'ate yeetabye ne banne abalina endowooza eza gavumenti ezaki basenkubuge baani ku nsonga eno eya ati. Kati mmwe abali radiko nti atakkiriza kyenzikiririzaamu oyo si musembe kati kyo mukimuyigeko. Ndoole tutuuka time nga mulina okuharmonizinga ne bannammwe mukole ekintu ku lw'eggwanga. Era abaali bafaaniza omuzannyo ogwo okutambula yali ali sayidi eri gyatakkaanya naki nayo n'agufaaninga Alex Mukulu naye kiba kyakusomesa public n'ajja on board ne bakola omuzannyo ogwo. So ekyo kyakuyiga kinene eri bannaffe ffe benna abagamba twagala okulaba enkyukakyuka zitera ku ggwanga naki. Tewali ggwanga lyogenda kukyuka ng'oligobyemu abantu abamu. Enkyukakyuka ekyusizaamu abantu ate tebasobola kukyuka the same time. Abantu bakyuka gradually mpolampola. Osobola osooka ne bana ne bajja leeta. Naye kati bw'obassaako gundi hate tojja basikiriza kwegattako. Olina kusiga mukwano gye bali obasikirize balabe ky'ogamba bajeyininge. So eyo enkola Alex Mukulu abadde agirina. Wamulabye ekiro abadde mu ewuwe mukungubaga. Wamulabye abantu ba artists abayimbi abazanyi bannakati abadde ali bingi bayitirivu ba politicians. Naye nga not mainly nti ba opposition bokka nti kitegeeza abadde mugatta abantu bonna abadde associatinga nabo abadde aba bonna obalabye nga weebali awo. Ndowooza ye Uganda eyawamu be bantu betwetaaga. Katonda akututte nti naye nga emabega omukulu ogwolese era kitukoze bulungi nti olumbe lwa Alex Soffa obulamu bwabadde awanga nti bubadde kiko ekyo sinalabako muntu ajja n'aba insulted olw'okuba azze ku lumbe lwa Alex. Tewali ali insulted. Lwaki? Ye ssaku y'abantu baakoze eki baazimbye. Kati naffe tulina kwetunuulira nze bwe nfiira wano bani abajja ku lumbeerwa. Bwe nfa kujjako bawemuzi. Bwe nfiira wano kugenda kujjako abagoba abamu abazze okunziika. Abantu bafudde n'atuuka ku lumbe naye nga gurupu gye yawangaala nayo erina beegoba okujja okumuziika ng'ate ono teyabissa mu kiraamo kye. Okitegedde? Naye Alex abadde buli muntu ajja n'abawerukamu. Abasinga kwe kufa kwe twandyagadde. Kuba ebintu ebigatta abantu wano mu Buganda oli ne bwe yabanga mubi bwe yafanga abantu beekubanga mu mitima babikkako ne bagamba bambi ng'oli ne bw'aba yanyiiza omuntu. Naye tutuuseeko time wano ng'omuntu afa n'obawe gurupu y'abantu ejja negamba abo tebalinnya wano ng'abantu abo si bafamire. Naye ng'ono be bamu ku bantu be yawangaala nabo. Yawangaala n'abantu abatalina moroozi z'abantu z'omu bantu. Tebalina moroozi za mu mbeera ya muntu bw'aba afudde tweyise tutya. So ekyo kibadde kyakuyiga eri mukulu Alex era ndowooza ffenna tukitwale. Then ekirala awangadde obulamu nga erinnya liddene naye nga yeetwala ali hamu
mu mbeera za bulijjo kirizagana kuba Alex okujjako ng'ovudde ku principles ze tabadde muntu wa gundi nnyo nze mulabyeko abaana nga babadde bamukolako interviews bonna abadde bagezaako mu access nga abagaba interview ya bulijjo eya nomupaaso waliyo abantu wano nga yakagiramu bwatu muntu mwana najja omujja ku interview n'abuuza gwanzijjako gwana naye nga naye yerabidde nti emyaka ebiri abadde nobody okitegere so kati Alex naligase ye abadde interactinga n'abantu ekiba nga kyekizze so ndowooza tusaba Mukama amuwe ekyomumula ekyemirembe abaana be balese bakontinuinge ne ligasi ya kitaabwe kuba tebadde mbi ne bannakatemba abasigadde okuyigira ku ntambuza ya Alex yatambuzaamu obulamu. Kale kitalo nnyo kitalo ddala ekya Alex Mukulu akoze bingi alese bingi mu bulamu obwa bulijjo nga kanso bwagambye abadde controversial sometimes nga tomanya kikyategeeza sometimes naye nga bwogambye nti abantu abasinga abagezi oba abalina principles omuntu buli wabeera ne principles bagamba amatovu alina olugezigezi naye nga omuntu aba alemeddwa okutegeera amatovu ayagala kyalina okutambula kuba abantu wano banyumya nnyo omuntu nga bamuvuga buvuzi webakusanga ngodde ne bagaa kati tudde eno n'oweta kati omuntu oli principle gyakugamba nedda ngenda wano nga bagamba gundi oyo alina olugezigezi naye nno muntu kumanya kikyagenda kukola nga tosobola kumulaga mu diverting kyekyo. Kale kanso ensonga y'omugenzi nga tugimaze tukireko ku kati nnyo minisita wa local government kati yaliwo embeera yonna tuba tutusobola mubuusa maaso essimu Honorable Balamu Balugakale essimu yagabiddwa era najjabe ng'etambula ku mutimbagano omuntu ne waba weeri wansi Nakaseke ewaffe mu kyalo akwate essimu singa ategeera nti kyamaaniro si firi ate essente ze yali bonkanyizza tetulaba kyakoze kubira Balugakale Balamu minisita ekyo kyeyakoze tewali principles ezimu ze yabuuse nga minisita oba bwe kirina okukolebwa bwe kityo ensi esobole okuba nga tukwata abali b'embuzi. Ekisooka Balamu kyali mu kukola kirungi tukkirize tugaanye naye obuzibu Uganda yonna yavunda ekyo essimu ezijja omukubi obukubirwa bw'aba essimu yagitaddeko zigenda kuba mpitirivu era manyi tajja sobola kuhandolinga ate nga lwaki bw'olinako oyatuuse n'avaawo nga wonna wali kiriini ensonga zisetolenzi buli watuuse asanze wavundu nga waggogola kitegeeza nti waafa buli wamu Uganda yonna buli wamu wavundu kitegeeza abaana bagenda kuba akyali gundi mu west ab'omu eastern bakube akyali ab'omu central bakube kuba bonna embeera mbi naye eno nekyo kirungi kigenda kuyambako gy'atannatuuka beetereeze bamanye nti abantu saa yonna basobola okutuwendulira ne bakuba essimu omukulu n'atuuka wano namulaba juzi alina gye yayita ku ssomero lya gavumenti nga HM abaana yabagambye muddeyo munadda ku Mande omukulu ng'avudde mu kitundu si kulwa ng'atuuka n'ababala namulaba yali atidde kubala yali atidde ayinza okujo n'abala abaana olowooza nga ennamba eri mu bitabo ndala n'abaana bali mu ssomero baki ennamba ndala kati ekyo Balamu kyakola kirungi kwirizagana banne Uganda yavumba abantu babbi ku buli level naye kyembooza ebbanga liri lyonna nga we twalaba Masaka waliwo State House Anti-Corruption State House Anti-Corruption yakatandika ebaddewo naye ebitongole bikola waliwo whistleblower abawenduliddeko nti wano naye kati ate ye Balamu Rede mu mandeeti yajja n'atuuka essaawa eyo okubuuza kino nakiri n'amanyirawo ekizibu n'agamba bali mutandikira awo kitegedde so luli bano bo bambi nga access nzibu wadde ku district okubba kwa ssente kaawo yeekubaana ne bakola nabo ne babba nti wali ajja kufulumya kuliikinga mawulire Honorable Balamu watuuka tewabaawo whistleblower togamba watuuka yekenyi ndi mu kulowooza nga bw'olaba atambula nti ngenda kugenda mpite Mbalala mpite Bwenti
so kane bwaba tebatufunye amugamba nti jangu wano oba wali ebyo byerambika nti ajja kuba wano so naye bano bambi abantu corruption ate nabo ngo bamaze n'ebitongole ebyo bibaddewo tukize tugaane si specific anti corruption naye ebitongole byonna bataddeko okuyambako ate nabyo biri enguzi bitegedde bataddeko okuyambako okulondoola bali b'enguzi nabyo bibadde biri byanguzi kati ng'omubbi gwe batuba tumugoba omubbi nga omubbi ono basooka kulaba mu mubbi bwe bajja tukulabye ng'obba ngadde ebbali agabane tukabane ku munyago nga bibulira awo kati twekanze nti nabo bennyini kubanga obakolako gundi audit tuula ogambe nti okuva le bakitonda kino nti kyakasimba mu mbuga z'amateeka abantu bameka naddala for example kuba n'ababba essente nnyingi ojja kwekanga nga tewali naatya n'omu kitegeeza ate kibadde kitwala ssente kitegeeza tekirina makulu kijjeewo kyetwetaaga okwempawalinga tubadde tulina ebitongole ofiisi ya yigi yeetaaga okuba empowered yokka ye yeetaaga okuba empowered ebe ng'eruma kati bino ebisigadde bya anti-corruption biki State House Anti-Corruption Unit tetubyetaaga ayigigi talina maanyi yawamulaba yagamba okunoonyereza ebitongole bya gavumenti byonna bwe bikola ssente bajeti ye ntono ekitegeera ssente zalina tezimusobozesa ze bamuwa kukola mulimu ogwo ggwanga lyonna kitegeeza yeetaaga okwongera ssente n'okumwongera abakozi ekya naye mwennyini okumuwa amaanyi nga bw'olaba balamu baadde batandisa omulumba ne Nameere President Museveni n'avaayo n'abagamba kyonna kye bakola I'm happy with it era tewali alina kuba interacting abadde balandisa obalumba BNRM bennyini abali mu kubba nga wala abavuka abadde bali nyakula ez'emyogo e Masaka badde balumba Nameere Museveni we yayogedde baabeesonyiye kati ekyo kyetaaga okuwaayo gigi abantu babagambe nti yenna gw'okwata mukube mu kkooti ayi gigi bw'anaafuna naye amaanyi nga President badde babbalamu ajja kukola bamwongere money power bamwongere gundi funds so balamu kyaliko bw'aba asanze omukozi wa gavumenti nti alina obujulizi obukwata omuntu talina bujulizi bukwata era talina gwe yakutte wabula ye bw'azuula ekikyamu ategeeza abali responsible for example omulabye yali saidi zambalala nina gwe nalaba gwe yagamba omuteeke mu kumpingu alina bye yakola ebimu out of excitement naki naye tebubulamu kuba wano nakugamba nti amateeka tegasobola kuba strict kugobererwa nga politics si mutereevu kati saagala mu binyigiriza abantu tunuulire nnyo ng'omuntu wa bulijjo anyigirizibwa tunuulire nnyo etteeka ku kiyamba omuntu wa bulijjo tunuulire nnyo etteeka ekinyigiriza omuntu wa bulijjo tuleme gitunuulira nti abbye ssente z'omuntu wa bulijjo tunoonye etteeka ki mwe bamukwatira naye ate azibbye awo nga tuleme kunoonya tteeka walina kugira kitegeera kati amateeka galina naye ekireeta ekyo politics tateredde ebyofuzi biba biteredde bulungi amateeka gatambula mu mirembe era eyo balamu gyali yandibadde si yaliyo ebyaleeta tokola ebyo byonna yandigenza otuuka nga aba kutambula disitulikiti 5 nga zonna embeera etambula bulungi singa tali Kampala kitegedde naye bw'ava e Masaka ateebereza naga nembala wano wateeka obba wafu ate buli watuuse wafu singa amateeka gaali gakola bulungi ofiisi ya gigi ekola bulungi ku ssente bwe zijjako gundi tulina bakaawo chief administration officer gundi ze zikola bulungi bwatuuka obuyinza bwa bukozesa bulungi takola atya kubanga zonna gundi ebitambula ku disitulikiti yali in charge bw'onodda ku masomero Ministry of Education nga regulations zaayo zitambula bulungi bano ba district examination officers bakola bulungi lwandituuse nga bukimu kuba bonna bagoberera amaki naye bano bamaze okugamenya azze okubakwatako mugamba gwe abo bonna bamenya amateeka kati gwe naawe tobaako ne lyomenya lumu kikaluba kubanga system already emenyefu bitegedde nfu kati ate mwami Museveni ayagala bbala mukyamukolera lwaki
nti for the first time tuvudde mu kalulu ng'ovudde ku bannaffe abanumpa bawoza baatubba bamaze okulayira basirise NRM yo yennyini eri mu kwekyekinga wa watatambula bulungi meaning yakuliyetinga problem eri mu kwesolovingira problem etekinga credit yonna etya emu so nga bannaffe baatupromisinga nti they are going to keep the government in check bandi badde be batekinga half of the credit opposition nti mumanyi nti kuba nabo balina obukiiko obusobola okukola kyekimu bano kye bakola naye bo tewali kyamaanyi kitambula kati NRM yeddiza credit for the first time abantu NRM feelings z'abantu nti they are in charge ate nga kaluka akagwa ebbanga siddeni era z'abantu eri in charge era we mwongera okutrustinga NRM nti mugenda kulaba enkyukakyuka mu byenfuna enkyukakyuka mu mpeereza y'emirimu era tubasindikidde minisita omukambwe wuuyo ajja ayitaayitamu ezo ali mu kukigagwamu ya pulezidenti Museveni abantu bennyini be bali mu kucekinga balaga be bali mu kutereeza credit eriye I'm the one who appointed those people president ye yali mu kufuna obuyinja nze nalonda abantu bange bali mu kukola ekyo kiraga ki opposition osigala tokoze mu mbeera yonna naye nabo balina obukiiko bwe baba obulina amaanyi osase paaka bulina amaanyi okubaako bye bulabisa bandi badde bazigirira ejeggi jangu genda otunule wana ejeggi ayi otunule wano otunule wali ne bakiipinga government in check nga kye baatusuubiza naye Mwami Museveni kino akibenefitinzeemu nnyo nti emitima gy'abantu agikakkanyiza n'okugiraga nti ali in charge era mwetegefu okusolovinga ebibaluma era bano bamuyambako okumwexonolatinga bano babbalamu nti balaga ensi nti bannange pulezidenti talina buzibu abaana bamwe abali ku disitulikiti bebaawa emirimu bebaba sente zammwe bebajja ayagala nkulaakulana era tusindise tufukule era ze yasindika ez'emyonga tubakuta abaazirya kati ye Museveni ali bw'ati omulimu gumukoledde sanja akitandise yova olaba yeno gundi etambula mu maaso emukolera era ajagala kati essaawa zino opposition bandibadde batuula wansi nabo kufumba mutwe eno ki eri mu kutambula tugeze erina kulamala okulasitinga essaawa 2 ffe tufiikyayingiramu wa tutegeera tuyingiramu wa omanyi nti no mba actors twabaddemu bayingire wa bakikole batya andi kati kiddayo emabega opposition nga mwesetinze ebibiina ddala ng'obadde mweteefuteefu temuba na bakulembeze bokka muba ne ba think tanks bammwe muba ne think tank mulina abantu abagezi abatuula ne bafumba kike tuddako ababa ku bitebe tebavaako abagezi omanyi Katonda akola ebintu bibiri emirundi si mingi gyawa omuntu amagezi n'omukisa batono bawadde amagezi n'obukulembeze si bangi naye ate ayina abantu bangi nga bagezi nga tabadde mukisa gukulembera naye nga bagezi kati ebibiina ebiri strategic bikwata abantu abo ne bibeesembereza biba keeping for example ojja kubeera ku kitebe ojja kusangawo nga sekuritale jeno talina kifo ky'abasaavinga kya nkalakalira eno wabweru teyeesimbawo naye nga mugezi oyo ali wali nnyini ya kibiina abeera waawo chairman w'ekibiina nga mugezi baba ne baadvisor babasajja muyinza okuba baadvisor nga bana naye nga basajja ba lecturers ba universities bawo basajja biva batwa ne basoma ne banalizing ensonga omanyi sole yeddingana ekizibu ekiri wano watula mu byafaayo kyaliwo okwo mu nsi y'egindi batwako bwe bati naye bwe baakola kino kyakyuka abo wama ne bayita ne mutuulamu mulaba mubye tukwata ku kkubo lino ekyefudisi yakirina tobola bebbanga lyonna babanga bakajjawo kino ne bayiya kino bakajjawo kino ne bayiya kino nti buli ssaawa tebaalekako gavumenti kubeera ati easy
babeeraawo bagambe nti buli kimu kitambula bulungi buli ssaawa nga bagitakula wano bagitakula wali ne bagikiipinga ng'eri bize eba yonoona kino neetereeza kino kati olwaleero ekyo kyaggwaawo gavumenti yeyeeterawo negamba ffe katwekyekingemu atumaze okwekyekinga mutujja tutambula okitegeera so ekyo kibi naye awo we tuli Kanso Matovu subscribinga agenda mu comment section nsobotekayo ndowoozayo omusajja ono omusajja mulungi mu bintu by'amataka bannange njagala okukujjukiza waliyo ensonga yonna ey'ettaka njamuleetako wano tunyumyemuko ku nsonga z'amataka atusomeseemuko bangi tuli eyo tulina endagaano tulina ebyapa tulina naye tetumanyi na ngeri ki oli oluusi baagala tukuba ku mataka gaffe Kanso Matovu waali in fact ndowooza nja kuteekawo enamba y'essimu eyo gy'olaba yiye asobole okubanga osobola okumanyaasobola okunyamba kwatako ne twogera kale Kanso tweyanziza balinye baidala bannayuganda basiibwe bane tubeebaza abatugoberera mu subscribing Uganda wanga tutera okusinkanamu ne tunyumya ku nsonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga ntera kuwa ndowooza zange nga ebintu bwe mbiraba olumu ne mbirifaalinga ku mateeka we kiba kyetaagisiza naawe ojja mu comment section n'otuwa eyiyo nyinza okuba mbirayo bulaagwe naye nompabula nti Kanso waliwo kino na kino na kino kati mu kugatta amagezi omuli bagala n'omugezi awubwa amatu tegawulira vvumbe kati mu kugatta amagezi w'ekantu naye tusisinkanidde tweyanziza